gwena kugwa wanu kasuka abadde akulangira no njagala nsooke kale nange nsanyusa obbalaba abantu abali wano beetaaga mmanya ekituleese wano olwaleero jo mwabadde ku live y'ekiboozi maama wange nampa miliyoni 10 maama Fiina so leero muwala we Rosetta azze okutuukiriza obuvunaanyizibwa obwo aliise ssente ezo so lwaki temugamba nti maama ssente teyazituwa so era ne maama asuubiza atasobodde kujja kuba alina ebimukuttemu naye asuubiza okwogerako nammwe ku ssimu era nga tugenda mukubira muwulire ku ddoboozi lye naye nga mwebale kubeerawo mwenna bannamawulire nsanyusa okubalaba. Yes. Abatabadde ku live yosooka bajjukizemu katono ssente miliyoni kubadde akuwaza ki yakuwadde bubitandika bizinesi oba yagambye kankooteebu ssente nze yamugambye nti I think maama kwani maama wange mwagala nnyo maama nze yaŋŋamba edda ko si gwe gusoose okugera ne maama Fiina oyo maama wange yaŋŋamba nze obanga olina kyoyagala oŋŋambanga so jo bwe yazze ku live neŋŋa naye lwaki siroopera maama wange kubanga mukwano gwaye kasuku amaze ebbanga ng'ajerega akamotoka kaali ng'agamba tikanzijyamu ate nga mutuufu naye one of the reasons njagala leero kumaking abantu nga kasuku kumanya why I drive that car. Last year nali ngenda kwegulira emmoloka eyakabi eringa mu miliyoni ndowooza nga 9 enzijyamu nga ye bwasuubira naye ng'ewaffe ewaka emukono wafaanana bubi so sente nenzikwata nengena nenzimbira maama wange asinga ku mmwe muli mu kibuga muno muvuga emmoloka nnungi muli mu bulamu bulungi naye wammwe tewafaanana bulungi nze ndi musanyufu nnyo nti kati ne bwe mbatwala ewaffe nammwe mubeera proud nti awo waffe kuba saagala nswale lumu tukole emikolo ewaka mbakyaze mugambe naye Bruno kaavuga eno emmotoka ewaabwe wafaanana bwe wati era abantu ababeera emukono abamanyi ewaffe si wewafaanana kati si we waali wafaanana edda so nze sente zinalina okugulamu emmotoka nazimbira maama wange era kyobula nkyali mu kapasa ako nga bwakasuku bwakayita so mbadde nkyanoonya ssente kuba okuzimba mukumanyi si kwangu abaali bazimbyeko kuzimba kukutwalako ssente zo zonna so mbadde nkyaddamu naye ng'essanyu lange ku mutima liri nti nazimbira maama wange kyekisinga obukulu yes okusinga okugulamu emmotoka ennungi naye maama Fiina yanaazizaako ennaku we namunnyonnyodde ekizibu kyange n'atandika kampeyini ey'okkugula emmotoka empya yanteeddeko miliyoni 10 ate maama wange mugabi temwewunya nga nnyongedde n'endala kuba ye yatandise process naye ajja kutuuka eyo erowooza gaba mwana wange temumbonyaabonya nnyo nga nnyongedde n'endala era nga zezo loze zizaalese n'abantu abalala baasonzeeyo ssente so kyekituleese wano sofa okusinza kusente zewakuŋŋaanyiza ne Fiina zagenda okwongerako miliyoni 10 rozeti zaalese olinawo ssente mmeka sofa ejjo abantu ku live basonze miliyoni zabadde 3.5 cash ezasondeddwa neziweerezebwa ku mobile money then aba pledges abo bo waliwo ababadde babawandiika so abo bo simanyi bamanyi abantu ba pledge bazibu omuntu apleginga nga ali mu ssanyu enkeera n'omukubira nga pledge nga takyagijjukira so but tubalaba ba pledges it was about 3.5 million abantu ze basonze ku gundi ate nga campaign ekyagenda maaso those who want to help like those who want to join the campaign because it's people who decided nti omanyi sajja waffe katumuteekemu eggaali so ng'abantu bannajja kuteekamu gaali bakuteekamu ssente bino ebintu omulabi ali eyo atafolowinga ayinza okwagala okumanya kyavudde ku ki kuba buno si gwe busoose okuba nga oli ku TikTok obeera live kyavudde ku ki sparkling point eyo yatandise etya abantu ba TikTok eva babadde nga bambeereramu like nze njala nnyo okwebaza abantu nze mwana ndi muntu w'abantu nze mbaddeyo ku maanyi g'abantu era abantu kyendi kati si nti waliwo omuntu ankwatiddeko baki bantu be bankwatiddeko ne bambeereramu nze ndi muntu w'abantu so kino kyemulaba kati abantu si gwe gusoose okikola abantu bambeereddewo from back then receiving ssente then ongereko ne maama Fiina banaye abali eyo sente ziizino maama zampadde miliyoni 10 nga bwe yazisuubiza maama Fiina neyanziza neyanzeege okutandika kampeyini eno ya Bruno Kayino ovuga emmotoka empya era etandise kyemmanyi omulimu guno nsabanga mukama ye mubeezi waffe mmanyi nti tugenda kukwatira mu maanyi g'abantu team Bruno K
tulabe nga emmotoka eyo tugifuna kugattako ku ssente zino maama zaatuwadde. So sofa tulina emiliyoni 10 okuva Mama Fiina weebali nnyo weebalire ddala. Era mbadde nsaba mwogereko ne maama abaweeyo akameseji ku ssimu kuba tasobodde kubeerawo. Bruno, mmotoka ki gy'oyagala gitunuulidde? Nze ssente bafaani bange emmotoka ssente ze banaasonda zonna sijja kuteekawo mbeera mbu nyavuga mmotoka eno oba eno. Oba kati waneeno paso tugisinzeeko tuyingidde Lactis. Mugana akwere. Tuyingidde Wish. Good morning. Good morning, Gazette. Hi, Mommy. How Kale, waliwo waneno bannamawulire obubaka bwe wantumye mbutuusizza kati nga bannamawulire babadde basaba kwogerako naawe bubaka ki bw'owa mutabani wo? bazze kulonda ki bannamawulire? Bazze bakola ki? Simanyi. Kusanyukirako munnaabwe. Katonda wange ekyo kyeyita bannamawulire. Bamusanyukireko. Yeah, and they are listening. Katonda wange yeyisa olukuŋŋaanya lwa bannamawulire. Sanyu. Uno mulalu. Si mulalu, sanyu lyeri mususeeko. Kale kiyisaba mbu beeyise Bruno. Bano babeera mu kyanja mami baneiba bange. Ate babadde era olutegedde wentudde ne Rosette bazze misinde. Katonda wange. Bruno, good morning. Bruno. Banei mami, good morning. Bajja kwogeza oluzungu. Mama neyanziza nnyo neyanzeege weebale kunjagala mami. Bannange kulika weebale kwetengerera omanyi mu bulamu bw'ensi eno nye mami tutambulira mu lukulu lw'olugamba nti sisobola. Abantu abasinga bagaana okwetengerera ne kibatambuza nga balowooza nti bo tebalibeerako bulungi olw'okuba ng'atambulira mu mugongo gw'omuntu Monday up to Monday. Naye ekyasaze okumfanyisa nti wasazeewo ng'omuntu bugamba naye kanneetengeere ng'omuntu tekitegeeza nti omuntu gw'obadde naye talina kyakuyambye mu bulamu, aba alina kyakuyambye mu bulamu kubanga mutandise mwenna olugendo mutambudde mwenna, naye naawe ng'omuntu olina okwetengerera. Abantu bannayuganda simanyi lwaki tebakisobola nti olina okuvayo ne weetegera n'ogamba ekimala kimala naye naye kanneetandike nga bw'olaba Rosette bw'agamba nti okay wadde ndi ne mami sisita wange naye nange nina okuvayo ne bizinesi yange ng'omuntu kanneetandike. So kyansanyusizza nnyo ku live yo nga okoze live yo ng'ogamba ngenda kubeera live yange ngikole. So kyennakukulisiza ne ngamba bambi kulika. neyanziza nnyo mami era weebale kutandika kampeyini eno ey'emmotoka empya era nga nkimanyi nti nga Katonda ye mubeezi waffe mu bbanga lya ttono nnyo nja kuba emmotoka eyo ngifuna. Nja kugezaako nga te ku ssente zino zompadde ndabe emmotoka eyo ngifuna. Ekyo tekyaliko kusaba. Katonda mwebaza. Amiina mami. Abantu bakusondere kyebanakusondere tekyaliko. Katonda mwebaze omugambe munne Mukama neyanziza. Mponya okusekererwa yes kyokka kyoba weebaza. Amiina mami. Nga weebali nnyo okubeera musajja muntu mulamu. Weebali kubeera musajja mukakkamu toyomba. Ekintu kyo kitambuze bw'otyo. Amiina mami. Kubanga emyaka gyo gyandibadde gijerega, gyandibadde givuma, gyandibadde gituboola nga ffe abakadde abasinga bafu twafadda. Naye ffenna otutwalira wamu. Okitegeera maama okitegeera n'abavubuka abato n'obatwala nga nabo obaguleedinze nti bavubuka banno. So bw'obanga otusaamu ekitiibwa nga ffe bamaama bo n'osaamu ekitiibwa abavubuka abato n'otamalira bazungirira oli awo ne bakwogerera n'oguma Mukama mulungi. Tusaba Mukama akukwatireko buli kimu kyonna kye weetaaga mu bulamu bw'ensi eno akikumalire. Ate naddala omwaka guno 2025
oyingire 2026 nga bamama bebakulangira ng'oyiranga 1000. Mukama Katonda newa bulamani abadde agalabuza mami wadde bakubuzayo ekibuuzo wano. Ninayo ekibuuzo kimu. Waliwo ababadde ku media ne bagamba ng'osusso oyamba nnyo bano ba TikTok, wafuuka TikTok naawe. Ate ogutali musango. Kyonna kyekiri. Nange ekyo kankyukubira. Kyonna kyekiri gwe oli kyayagala okutuuma akituume. Exactly. Akituume nti oba ba TikTok benina okuyamba, oba benina okuyamba, oba ba radio benina okuyamba, ekikulu nze nanyini ssente zange. Owabeerawo yazimpa ajazinoni. Binjiriza byogerwa era bagamba Mama Fina ayamba, Mama Fina akola biki, Mama Fina yaggwamu. Gwe nga gwe tebikujjako omuntu anogamba nze nino sigalanga nnyambadde bagamba kino na kino na kino. Kati nze naggwamu ani yampa kapito. Amukime. Ne bwemba naggwamu tukkiriza kali, which is okay. Kati okugwamu kwange kunkosezaawo yagamba nti Mama Fina yaggwamu kubanga siyambangako nga njagala bagambe nti nkyalina. Era kivula nti okuyamba kwange seekaka. Sisobola kukwata miliyoni 10 nziwe buunokke nga nina miliyoni 15. Era nkwate 10 nga wenzija wazitowa. Kati ate ne bwema mpeddemu nina omwami bamuyita Haji Sekide Ismail alina. Tokuba nnyo baby. Ndi mufumbo. Alekawo ez'akameeza alekawo buli kimu kati bambi. Nkyabalumya emitwe. Hajja teokoze otya. Ekibuuzo ekirala negative vibe ojja ku social media naddala ng'olina kyokoze mu kamera. Bwe talina kyekukosa ng'omuntu n'ogaba bano buli wenjiva nembako kyenkola banvuma buvumi. Sinze okunvuma kunkwatirako wamu nange ebimu sibiwulira. Ate ekirungi buli lwe banvuma ate mukwano neeyongera kufuna ebivumu byawe binkolera birimu omukisa. Kyeva olaba nti mu kamera nkyayambiramu nnyo kubanga kamera ngibaddemu okumala emyaka 25 nga njirimu. Kati omuntu bw'agamba nti wakyagabira mu kamera senga nawulira dda ekitegeeza nina emputu siwulira. Ate n'ekirala abo abakusaba obuyambi nabo babusabira mu kamera kuba wali ate abo boyambidde ebbali nga tebaze mu kamera ekitegeeza oli entitled okola kyoyagala baby. Sooka osirike. Njagala buunoke bamubuuzi. Meka ze naakamuwanga n'ensi tezimanyi. Miliyoni zindowozanga 8 ku 7. Okitegeera wano ndagiriddewo onkubiddeko nondagirirawo. So kati ebyo seetaaga kumanya. Mami wamanga tukuta mami akatalekeka bakasembayo kyoyanziza nnyo ku lwa Bruno naye naffe tetuli bulungi wano tuli omwenda. Ate naba tebagala mu kamera okitegeera mwerufu mu kamera tetulina kuprovinga muntu yenna right. Muli mu kamera mwe basabira katimba were munzikiza tulina buzibu naye mumanyi abantu abeetaaga mu ggwanga Uganda okuyambibwa nga ne bw'oba artist ogenda muwa emitwalo 10 naye n'omuteeka mu kamera nga 10 nga asobola okufeesinga kamera. Mumanyi abantu obwavu obubaluma mu duniya muno mu Uganda wano mwempangayira. Abantu bajja abaana bali ku TikTok bakola live naye n'owulira abantu abasaba obuyambi n'olaba ku TV n'olaba buli wamu mwe mwino zi TV abantu balaajana abantu beetaaga okuyambibwa era bajja ku TV zammwe ne bagamba nange tusaba kutuyamba okitegeera. Kati kyeŋŋamba abagagga oba kyeŋŋamba abantu sijja bavuma kyeŋŋamba abantu nti bw'owulira omuntu asabye obuyambi mukwano we kategenda mu kamera omuwe. Egenda mu kamera omuwe. Wanga omuntu azze mu kamera ayagala buyambi ate ogamba toyagala gabira mu kamera ate naawe gwakyogera ogamba nti sigabira mu kamera naye ng'ate oyogeredde mu kamera.
what about lwaki osirika kati fe abantu tukyabawa budde yakwogera boogere mpaka lwe baliwumuzika kuba tebalina kyatukolera ffe twamanyira zikamera batuleke bambi batuleke tunyirire babaleke munyumirwe kati mami bannange bayi mami tubeere kulozeti munkozesa eki ate mulina omugagga muto webale nnyabo mugagga muto rozeti waali tokikola mugagga muto kati nze munne nange yantegeerera nze aleetedde buno sente mami tonjubisa sirina sente simaine wazijje oyagala nange bagambe nyambira mukanneka mami bayi mami togenda wama katono mami emikolo mami bala tebamanyi eyavudde nako dda